Lowila CD Okateyot. Ku ssaawa 3 ez'okumakya abaka ba Palamenti batandise okutuuka ku kisaawe ky'ameefuga n'olw'e Kololo awategekeddwa olutuula lwa Palamenti e12 olusookedde ddala. Mu lutuula luno lwetabiddwamu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era nga lusoose kukubirizibwa Ssaabalamuzi Flavian Zeija. Wano ababaka ba Palamenti basomeddwa amateeka agafuga olutuula lwa Palamenti olusooka nga tebannaba kulonda sipiika. Wano Ssaabalamuzi Nzeija awadde ababaka omukisa okuleeta amannya g'abantu be baagala okuvuganya ku bwa sipiika bwa Palamenti eno. Abadde omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga ate nga ye mubaka omukyala owa disitulikiti y'e Katakwi Jessica Alupo yasoose okuleeta erinnya lya Oboth Oboth omubaka wa West Budaama okuvuganya ku bwa sipiika era n'asembebwa Frank Tumwebaze omubaka wa Kibale East. Oboth Oboth naye akkiriza obwesige obumuteereddwamu banne okuvuganya ku kifo kino. N'omubaka Hassan Kirumira owa Katikamu South naye aleese erinnya lya Paul Mwiru omubaka wa Jinja South East okuvuganya ku bwa sipiika ono n'asembebwa Saala Lwansasula omubaka omukyala ow'ekibuga ky'e Jinja. Mwiru naye akkiriza okuvuganya ku kifo kino. N'omubaka omulala Okot Peter owa Torch County n'aleeta erinnya lya Norbert Mao omubaka wa Lulpech Division mu kibuga ky'eggulu n'asembebwa Patrick Okero owa Aswa County. Ne Norbert Mao akkiriza okuvuganya ku kifo kino. Ng'okuleeta amannya kukomekkerezeddwa enteekateeka z'okulonda zitandise nga gwe basoma erinnya yasituka okugenda okuweebwa akakonge okukuba akalulu. Katooko Sylvia Damba Ebivudde mu kubala obululu nga bigattiddwa Norbert Mao owa DP afunye obululu 15, Paul Mwiru owa NUP afunye obululu 6, Oboth Oboth owa NRM afunye obululu 441, ate obululu obufudde bubadde 3, ng'omugatte ababaka abalonze babadde 519. Oboth Oboth alangiriddwa ku bwa sipiika bwa Palamenti era n'alayizibwa. I therefore declare Honorable Oboth Maxon Jacob, who has obtained the highest number of 441 votes cast, as the Speaker-elect of the 12th Parliament. And that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga amukwasizza obubonero bw'eggwanga obwoleka amaanyi agamuweereddwa era n'ayambazibwa ebyambalo by'obwa sipiika. Ng'amaze okukkalira mu ntebe y'obwa sipiika ono atandikiddewo okukola ejije era mu kwogera kwe yeebazizza bannakibiina kye ki NRM okumusaamu obwesige okumufuula sipiika wa Palamenti ey'12. I wish to thank my NRM party chairman, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, for the confidence and trust he showed in my abilities since 2011. Honorable members, I thank you most sincerely for entrusting me today with the highest office of being your speaker, which responsibility I receive with utmost humility and modesty. Ono era talemye kwebaza kisinde kya Patriotic League of Uganda PLU ekyasookera ddala okumuwandako eddusu. I also want to thank the leadership and members of the Patriotic League of Uganda, a pressure group aligned to the NRM, for their support through this journey. Ono aweze okulwanyisa enguzi mu bukulembeze bwe. Under my leadership, we will cultivate a culture of absolute integrity and zero tolerance to corruption, anchored in President Museveni's clarion call for corruption-free parliament in the next 5 years. Oboth Oboth era asuubizza bannamawulire nga bwe batajja kuggalirwa bweru wa Palamenti nga yeebuuza oba omuntu by'akola biba birungi lwaki ate ogobaganya bannamawulire. An open parliament. During this term, let us appreciate that unobjective and ethical media are not our enemies, but the public's eye and ear. We must maintain a transparent, decent, and open parliament. When we close our doors to the media, a negative perception is generated. If we are clean and doing a good job, why hide? Era ategeezezza nga bw'atajja kwegulumiza olw'ekifo ky'obwa sipiika ekimulondeddwako. The speaker's chair is not a throne.
It is a servant's post. My role now is to come before you to ensure that working together, the voices of the over 48 million Ugandans who send us here are heard, protected and respected. Ekiddiridde kwe kutandika okukubiriza Palamenti era enteekateeka z'okulondesa omumyuka we ne zitandika ng'ayisa ababaka baleete amannya gaabo be baagala okuvuganya ku kifo kino. I therefore rise in accordance with Rule 6 of the Rules of Procedure of the Parliament of Uganda to move that the capable Honorable Sarah Guti, woman member of Parliament for Kololo District, do take the chair of this Parliament as Deputy Speaker of the 12th Parliament of Uganda. I hereby stand to move a motion to nominate Honorable Nyakato Asinas, Member of Parliament Hoima City, for the position of Deputy Speakership of the 12th Parliament of Uganda. Mr. Speaker, I rise under Rule 6 of the Rules of Procedure of the Parliament of the Republic of Uganda to move a motion that the Honorable Thomas Taebwa, Member of Parliament representing Ruhinda North constituency on NRM ticket, do take the chair of this Parliament as Deputy Speaker. Kyokka wabaddewo oluyogano omubaka wa Kalungu East Yusuf Nkereta Nkiruluuta bw'asazeewo okuleeta erinnya ly'omubaka wa Mawugola North Sodo Aine Kaguta muto w'omukulembeze w'eggwanga okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa sipiika wabula ng'ono tafunye muntu amusemba. Right Honorable Speaker, there seems to be a talent for standing as a sacrifice for the people of Uganda from the first family. I go on to nominate my candidate, Honorable Sodo Aine Kaguta, in a way of appreciating the first family for the tremendous work and sacrifice that they have given to this country. I take it that the nomination is not seconded, and therefore ng'abaleeta amannya baweddeyo okulonda kutandise. Ebivudde mu kulonda bigenze okugattibwa nga Sala Aguti afunye obululu 14, Nyakato Ansinansi n'afuna obululu 45, Thomas Taebwa n'afuna obululu 457, obululu 3 ne bufa era ng'omugatte gw'ababaka abalonze babadde 519. Thomas Taebwa alangiriddwa ku ky'obumyuka bwa sipiika wa Palamenti era naye n'alayizibwa. Oluvannyuma omukulembeze w'eggwanga amukwasizza obubonero bw'eggwanga obwoliko obuvunaanyizibwa obumuweereddwa n'ayambazibwa n'ebyambalo by'omumyuka wa sipiika. Ne Taebwa talimye kwebaza kisinde kya Patriotic League of Uganda PLU ekikulembera General Muhoozi Kainerugaba okumussaamu obwesige. To my other beloved family of the Patriotic League of Uganda and our dear chairman, General Muhoozi Kainerugaba, I will forever be indebted for you stood strongly by my side. Ono yeeyamye okukolagana obulungi ne sipiika omujja ko n'ababaka ba Palamenti bonna. As we begin this new chapter of the 12th Parliament, I pledge to work with the Right Honourable Speaker and every member of this House with fairness, humility and commitment, so that together we can strengthen Parliament, deepen democracy and advance the aspirations of our people. Era ategeezezza nga bw'agenda okufuba okulaba nga bakulaakulanya bannayuganda nga balwanyisa obwavu mu bantu. To my colleagues in the opposition and all of you honourable members, in all of us, if all of us have the same mission to get our people out of poverty, you will find in me a deputy speaker to work with. If our mission is to transform our country in a bipartisan manner, you will find me a speaker you will easily work with. Era nga bwe kyasaliddwawo olunaku lw'eggulo mu kokasi ya NRM eyatudde maka g'omukulembeze w'eggwanga Entebbe olwaleero kubadde kukiteeka mu nkola nga kati abaka ba Palamenti olunaku olw'enkya basabiddwa okukeera ku Palamenti basobole okubangulibwa ku nzirukanya ya Palamenti. Ensure that tomorrow you are there for the start of this orientation.